Weewaawo minisita avunaanyizibwa ku byamawulire tekinologiya n'embeera eyo Judith Nabakoba. Kati eyo bwe tuvaayo twagala kugenda mu kibiina ekiri mu buyinza National Resistance Movement. Ab'ekibiina kino nga bayita mu bapuliida baabwe bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawaabira omuntu waabwe nti akalulu kano teyakawangula mu bwenkanya Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Beesowoddeyo ne bagamba nti ate n'engeri gy'alengezzaamu abalamuzi alabikanga ebintu byakola ebirabikanga ebitali bya buvunaanyizibwa. Twagala tukuleetera ebimu ku bino olabe ensonga yaabwe gye baanukudde. Bannamateeka b'ekibiina kya NRM bavuddeyo ne bavumirira enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'okulengeza essiga eddamuzi ng'agamba abalamuzi abasatu mu kkooti ensukkulumu bave mu musango gw'ebyokulonda gwe yatutteyo. Abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubiira tujja kuba tetulina option ndala okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Bano bakulembeddwa mu munnamateeka Oscar Kihika asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala ku luguudo kya Ddondo n'ategeeza nti bettanira bwenkanya. So when Kyagulanyi starts making his loose comments about the professional manner in which this matter has been heard, etc., and going to the extent of making disparaging remarks almost to the judges, such things are not taken lightly. See, he is not above the law. And this is how he has been here. Kihika ategeezezza nti Kyagulanyi byakola tebiraga mukulembeze mutuufu bw'alengezza abalamuzi bw'atyo. Alina okweyisa mu ngeri ky'abantu kyokulabirako ng'omukulembeze kubanga eno si chance esembeyo y'okukola kyokuvugana ku lwa pulezidenti ayinza okufuna ku chance. Robert Kyagulanyi yatiisizza nti wakujja omusango gw'ebyokulonda mu kkooti ensukkulumu agukwase kkooti y'abantu. Naye njagala kumutegeeza nti omanyi tomala gakola ki tomala gajjayo omusango gw'ekyo amateeka galina gagamba nti waliwo procedure gy'olina okuyitamu oteekamu application endala zemwalabye abataddeyo omusango gwo era abalina eddembe okuteekamu omusango era abalina eddembe okugyayo omusango gwo wabula okugyayo omusango ogwo Munnamateeka Enoch Baraka ategeezezza nti Kyagulanyi bwe yawangula emisango egyali gye muvunaanibwa yassanyuka kati alaba kkooti yagaanye obujulizi olwo ne baba bakyekubiira. Buli emisango mingi mu kkooti zaffe eri gavumenti egyasembayo egyenzijukirako emirungi gwali gwagala okusazaamu ekibiina kya NRM ogwo yaguwangula. Omulala gwali gwagala kati ng'abamu abapoliisi bali waka kkooti n'eragira negamba baliwo si mu mateeka baveewo. Akulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM Emmanuel Dombo asabye Bannayuganda badde mu kukola eby'emisango babirekere kkooti. To appeal members of the public that even this discourse in court is taking place, let people concentrate on work and be productive. Time for children going back to school has come. Bikusakidde Wandulu Bone ne Kayanja Emon, Crossroads TV, Omunyo.